Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a point tugenda tulawuni. Mu screen y'okutereddewo abantu babiri ate nga bonna obamanyi. Jeno Yoweri Kaguta Museveni ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati kankusurprising. Jeno Kaguta omulaba alina ebintu bye yeegomba ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiri evident era ng'obudde buno agamba senga bino nze abadde abiina senga leadership yange ennungi. Soogera ku popularity. Soogera ku mukwano mu bantu. Soogera ku buganzi fame nedda. Njogera ku bintu bino ebintu bisatu. Ekisooka nga bakiyita okubanga oli decisive, okusobola okukola decision engumu. Kyakubiri okuba omugumu. Kyakusatu okubeera competent. Kambikuddiremu ebintu biri bisatu Jeno Museveni bye yeegomba ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tabiina completely. Ekisooka kubeera strong, kyakubiri kubeera decisive, kyakusatu kubeera competent. Mu bufunze ebintu biri bisatu ebisudde regimu ya Museveni bye yejjusa n'olunaku olwaleero mu myaka gye egy'ekikadde era ng'agamba senga yabiina yandisobodde okufundikira regimu ye ng'omukulembeze akyasinze okukola obulungi. Mu bakulembeze bonna abasavinze Uganda yakyasinze okuliidinga gavumenti eri weak, eri incompetent, ate yakyasinze okukolesa ekyokuba nti tasobola kukola hardest decisions. Ali completely indecisive. Mpulirizaamu katono. Kitegeeza ebintu biri bisatu Museveni byabadde talina obulamu bwe bwonna oba byabadde ayina. Abadde weak, abadde munafu, abadde indecisive, tasobola taking the hardest decisions. Kitegeeza obeera coward. Kyakusatu abadde incompetent, effect things, okuleetera ebintu okubaawo. Lwaki njogera bwe nti omukulembeze waffe nga amaze okufuna obujulizi n'obukakafu bulaga nti Mathias Mpuuga yali amaze okufuna akasiimo emyezi 6 ng'ayingira office. Akasiimo ke yandibadde afuna ne bwe yandibadde wakafuna ng'amaze okusaavinga obwalubu yamukwata ku nkoona. Mpulirizaamu katono. Lwaki yamukwata ku nkoona? Decision His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yateekinga ey'okukwata erisajja lye Mathias Mpuuga ku nkoona yemu ku decision ezaali zisinga okubeera engumu omuntu yenna z'asobola okukola. Omanyi lwaki yazikola? Kugoberera lugero lwa Muganda olugamba nti entamu ewulira muliro gusooka. Kyakubiri ng'oyimiridde ku foundation ey'okuba nti ovumirira unnecessary expenditures of the government, tosobola kuba ng'oli ku ludda oluvuganya gavumenti ng'ate ye gwe leader of the opposition achallenginga the existing government, you put the government on spot. Noba ng'ate gwe wenyigidde mu extravagance eya regime ate gy'ovumirira okujjawo. Ekyo nga tukitadde ebbali okulaga nti ezimu ku decision ezaali zisinga okubeera engumu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yakafeesinga nkakasa eyo y'emu ku zo ey'okuwemukira omuntu afaananako Mathias Mpuuga okumukwata ku nkoona. On the other hand ey'ono ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakola ku Mathias Mpuuga kyekyalema Jeno Kaguta mu 85 gimuhwezi ng'agenze mu Bank of Uganda ey'e Kabale, branch y'e Kabale, n'abbayo obukadde 4. Museveni yali weak, yali incompetent, indecisive okutakinga action eri abantu nga bano okubagoberera ddala mu leadership forever. Kankudduso oyinza okugamba nkututte wala 85 baali tebannatebenkera mu ntebe. Yank helicopter scandal eya Sali Musale eri recent one 1989. Sali Musale yabba emitwalo gya dola 800,000 $800,000. Museveni yali weak, incompetent and indecisive okuwemukira mutoowe. Ogenda gamba nti oyo mutoowe Parliament ey'omukaaga yasensalinga Sam Kuteesa kukubba n'okweddiza operation za Entebbe Airport
eza enhance teyali Sam Kutesa yekka mwalimu ne muto wa Museveni Sali Musale njogera ku 1993 omwami ono yali completely weak and incompetent teyasobola kutekinga the hardest decisions. Obulamu bwa Museveni bwonna abadde aportrayinga okuba nti abadde w'amaanyi obulamu bwe bwonna yet in reality abadde musajja munafu nnyo, abadde incompetent ate nga tasobola takinga decision nemu. Tekikwewuunyisa lwaki General Muhoozi mutabani asobola okukola byonna by'ayagala kuba akimanyi dadi munafu, dadi ali weak. Awantu wokka Museveni wasobola takingira decisions eziri hard kasa kibanga kitunulidde simply ntebe ye na bubbi bwe. Ate weegendereze decisions eziri hard azitekinga ku bantu bokka abatava mu nju ye. Kankuwa ekyokugeza Museveni si bwe yatandika simple abadde munafu bbanga lyonna kujja ku ng'agenda tugamba yebadde strategy. Mbuliramu nga yegwe Munnayuganda ng'olina lisiti ey'abantu bano ng'okolagana nabo nga tosobola kusalawo na mutima mugumu oba osobola okuddukanya gavumenti n'etebenkera. Olina mukyalawo nga ye Minister wa Education, olina mutabani wo ye Chief of Defence Forces, olina mutowo Sali Musale nga Presidential Advisor ate nga former Minister. Mu kyokuna olinawo Bridget Lwamiramwa nga ye Minister for Animal Industry, oyo kazini wo. Mu kyokutaano olinawo Shedrack Nzeyire, Senior President Advisor on Defence, oyo step brother wo. Mu kyokukaga olinawo Maria oba Mariam Kalugaba, ono Administrator at the State House, ono sister iniro wa Museveni. Olina Sabiti Muzeyi, former Deputy Inspector General of Police, ono kazini wa Museveni. Olina James Kateera, Military Commander, cousin wa mukazi wa Museveni, cousin to the wife. Olina Faith Mirembe, Private Secretary in the Education and Social Services, nono kazini wa Museveni. Olina Sam Kutesa, former Minister of Foreign Affairs ate nga father in law mukoddomi wa Museveni. Mu ky'ekumi ng'olinawo Alan Masiko, Special Forces Command Intelligence Director, husband to Sam Kutesa's daughter ate nga Sam Kutesa ye father in law wa Muhoozi. Olina Jim Muhwezi, Minister for National Security, cousin of the wife of Museveni. Olina Susan Muhwezi oba Muhwezi, Presidential Assistant of the African Growth Opportunity Act, cousin to a wife ogambye ng'olina abantu bano wammanga. Ekibuuzo kiri kibeera bigenda kulema. Olina Henry Tumukunde, former senior military officer, married a cousin of Museveni's wife. Nobeerawo ne Moses Byalugaba, senior president advisor, married a cousin of Museveni's wife. Nobeerawo ne Hope Nyakayiru, the Undersecretary of Finance and Administration at the State House, on cousin of Museveni's wife. Tokomye okwo ku bantu abalala bangi b'olina, olinako Jolly Sabun, Managing Director of Cotton Development Authority, cousin of Museveni's wife. Olinayo wano Natasha Museveni Kalugiri, Presidential Assistant in charge of the household at the State House, Museveni's daughter. Olinawo ne Joseph Ekwawu, Presidential Advisor on Veterans Issues. Nga toli musajja kimala era nga toli mugumu kimala, abo benkusomedde tusobola bavunaana ne babeera bakoze ensobi yonna. Mu bufunze obunafu bwa Museveni obukyasinze bubadde mu nju ye. Abadde taata atasobola kusalawo, abadde taata ali weak, ali incompetent, atalina kyasobola kukola. Mu bufunze Museveni kyakyasinze okwegomba ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ekimumuwalanya okuba nti akasajja kali strong, kasobola taking the hardest decisions, ate kyakubiri kali competent. Tulonda bwe 2026. Don't you forget.